bwe kiri nti tebinaba kuggwa mikwano gyange ate nga mumanyi nti Museveni ayagala nnyo okulaba nga twawula kibakakatako mmwe ng'abakulembeze okumakinga sure nti saawa zino tugattiŋŋana. It is very, very important to see that we forge unity as forces of change. Banji mwali muvuganya n'aba NUP bannammwe abalala bali mbina birala naye nga bakkiririza mu mulamwa ogwa people power era ne tu introducing NUP most importantly nga twagala okufuna simbo egenda otugatta katuli wano olunaku lwaleero. Kikulu nnyo okulaba nga tuforginga unity eyo, kikulu nnyo okulaba nga tukwatagana ne bannaffe naddala abo abaagala enkyukakyuka. You are not each other's enemy. We should focus on the problem and the enemy. The problem of Uganda is Museveni and Musevenism. The enemy of Uganda is Museveni and Musevenism. Njagala ekyo mberenga mukimanyi mwenna. Mulabe wa Uganda ye Museveni, si kansala muno gwe mwavuganya naye, si oli gwe mwavuganya naye kuba meyo oba kuba MP. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Kimusanyusa nnyo okulaba nga tulumagana ng'enseenene. Kimusanyusa nnyo okulaba kati ng'omulamwa gwe muddako wa oli yannemesa okuyitawo, oli yakola ki? Njagala mmanye zenga nkibagamba n'olwaleero nziramu ne nkibagamba ti ebifo byammwe bye baabalonzeemu tebiina mulamwa nga Museveni yakyali pulezidenti wa Uganda. Era omulamwa gwaffe twajja under the hashtag we are removing a dictator. Ensonga lwaki na stepping out of gye bayita comfort zone nenesimbawo genda mu parliament nga njagala kukozesa platform eyo kulwanyisa dictator. Yensonga lwaki tewansanganga muzi komiti za kosase za na komiti kyendala lwaki kubanga Museveni bw'ayagala okukozesa obwo abakasukire bu crumbs mulwanira obwo nga bw'anyagulula eggwanga. So kati abagezi baabuukirawo era nkimanyi nti kati mmwe bagezi bannaffe. So kiri very important ne mukimanya. Sawa zino ayagala kubateekera obufo obwo mu maaso. Anoonyamu mmwe kati mmwe ba elite. Omulamwa gwe twajja nagwo abantu baali baagala okweddiza nsi yaabwe era balaba nti mummwe kuba mmwe bakansalazi mmwe bakulembeze abatukira ddala ku bantu. Abantu omulamwa gwe baliko tebaguvangako gwa kweddiza nsi yaabwe. Mbasaba temubeera compromise kuba musobola okubeera compromise nga temumanyi na kumanya. Nga tomanyi kumanya nti ovudde ku mulamwa n'otandika gettinga comfortable. Ensonga lwaki mpisa ono omulenzi mumulabe be bano abantu betulwanirira. Mumbalirira yaffe twabazenga abaana basuka mu 3,000 bali mu kkomera bangi tebamanyiddwako gye bali. Ono David tafunye budde bumalayo naye gye baadde bamusibidde wabaddeyo abaana nga 600. Abo abaana batunuulidde ffe batunuulidde mmwe okutuusa amalobozi gaabwe. Uganda is not a functioning state. No, it is not. Tebakugamba nti ogeze mu parliament ogenda kukyusa kinene. That is a fighting front. Ogeze ku front kuyimusa nsonga z'abantu naye ng'ensonga esinga obukulu bantu kubajja mu buddu, bantu kubajja mu busibe. Kuba mumanyi nti Museveni kyayagala NRM kokasi eringa parliament y'eggwanga. Ate nabo ne baba tebakkirizganyiza naye aleeta amagye ne helicopter ne zeetoola parliament. Si gwe gusoso kiraba. So njagala mmanye nti you're not each other's enemy. Abantu bwebanga for now oluvannyuma lw'okubba obululu obungi nti mmwe bakulembeze sofa betwina on ground naddala mmwe mu Kampala. Lwaki bino mbibagamba mmwe abali mu Kampala? Kubanga muli bakulu nnyo ekitandikidde ku mmwe kibona eggwanga lyonna. Mu kulonda kuno kwabaddewo mwalabye abantu kye bagambye. Mwakirabye n'omuzibe yakirabye. Now it's very, very important that you push that forward. You are not each other's enemy. Nakyogerako ebbanga erisusa omwaka nti buli muntu yenna ng'olaba byakola byanguya okugwa kwa Museveni oyo munnaffe. Wadde wa kibiina ki? Naye omuntu yenna gw'olaba nga byakola bitulemezako Museveni ne bw'abanga kugamba wa NUP oyo mulabe wa ggwanga. Ekyo mbasaba buli omu akijjukize munne. Very importantly.
nabadde nyumyako ne mukwano gwange Dr. Besigye n'addamu ekigambo kyaŋŋambako olumu gera tunyumya n'agamba nze experience yange nzize ndaba nti the biggest enemies of the struggle are the winners, are those that win positions. Njagala okubasaba nti tukyuse narrative eyo mu bikolwa byaffe. Kireme kubeera nti buli awangula ekifo kye oyo baba mpakide mu mugati mukama kusirika. Bannange temuli safe, tewali ali safe. Right now tulina front, a bigger front to even fight further. Ngaba baka bana tula mu parliament ng'omulama kulwanirira kufuringa Uganda. Ne mu council eye Kampala by divisions mbasaba kibere bwe kityo ne mu gwanga lyonna baganda bange. Kakiri official timuli bakulembeze. Then site katocha kwata bukwasi flag wabula osobola okukozesa akamwako n'obyogera wali ku floor ya council. Abana bageto bakulabanga MP waabwe obanga MP debe bituufu bannange mwena ba councillors genda ne confidence eyo ngomanyiti abantu bakusindise tebalina kibagamba to bantu mubadde mubatya nenga teunga abantu bana balonda nekati nga abantu babalonze kike babagamba babagamba mission 2021 not election 2021. Twatandika ekisinde kya people power ng'omulama gwaffe gwakujjako muyeekera gwe bayita Museveni tegukyukanga. Mission gye tuliko yakujjako ani? Yakujjako nakyemalira gwe bayita Museveni. Ate nga tukikola amateeka tetukikweka tukibagamba lunye. Era njagala okubakunga buli omu akozese buli ngeri yonna gy'asobola ngeri non-violent ate ngeri mateeka. Nokulaba nga tujjako nakyemalira Museveni. Mission twagitandika dda bangi nnyo mubadde mukitunuuliza Kyagulanyi. Njagala okudisa mbebaza olw'ekitiibwa n'omukwano gwe mumpa naye ate temunfuula ka Museveni kalala. No. Nze siri overall nze ngambagamba nawe osobola okubeera nga nze. My mission is to make sure we create as many Kyagulanyis as possible. Buli omu abeere Kyagulanyi so tembitandika bino Kyagulanyi kasagamba no buli omu agamba obubaka bwaffe si bupya era nkwebaza maama olw'okyogerako ekyo. Obubaka buno si bupya bwa bannayuganda nze nkiikirira bannayuganda era bwe nkeera ku makya ne ntandika okujobojja nga njogera bye batategeera nga nkyusa ebigambo byange bonna tekitwala ddakiika. So njagala mmanye nti eno mission ya bannayuganda omulama guli clear buli omu agumanyi. Buli omu agumanyi sigenda kwetaaga kugamba. Saagera ku makya ne bagamba nti waliwo plan A ne plan B. No. Babegamba mpulira njogera ekigambo plan B. Plan eryemu plan A yakujjako Museveni mu buli mbeera yonna. Yensonga lwaki kugamba tebirina bakuggwa. Munfuno bakyenjogerako. So it is very important that you know it. The plan is to remove the dictator and we will succeed. Kisoboka. Kisoboka. Gamba muno nti kisoboka. Yes, ate kigenda kubeerawo. Mujjukira nti already yali agezako kiteeka mu bannayuganda nti tewali asobola kuwangula Museveni n'okulonda bya bwereere. Twagenda mu kulonda kuno nga tumanyi ti mwami Byabakama mukozi wa Museveni. Mwami Byabakama gwe bakozesa okuwayiriza Dr. Besigye okumusaako omusango gwa leepu kati yakulya akakiiko k'ebyokulonda. Twagenda mu kulonda kuno nga tukimanyi naye ng'amaanyi gaffe n'obwesige buli mu bannayuganda. Era ne tugenda ne tumuwangula newankubadde mwami Byabakama yalangirira birala. Ekyo tekyamuleka kye kimu kyasobozesa okumwambulako byonna byabadde ng'alimba abantu. Museveni is an absolute military dictator. Naye ayambadde suuti n'agenda mu UN n'alimbalimba abantu, n'agenda mu European Union n'alimbalimba abantu. Kati ekyo twakimwambudde yasigadde ali bukunya. So tosobola kuŋŋamba nti tetwasucceedinze in this step oba mweno phase.
mwabibye n'abakama n'abako byayogera naye n'omuntu ayonka akimanyi. So that is clear. We succeeded in that phase. We won him. Up to now, Electoral Commission, tekiberangawo ne bibalema declaration forms twazikuŋŋaanya newankubadde nga balikukwatanga abantu ne babajjako amasimu gaabwe naye muze mulaba overwhelming evidence all over social media showing the military ballot stuffing, showing police officers and soldiers putting people on gunpoint to vote for Museveni, but we defeated him nevertheless. The presence of all of you is evident. Balwananga kuwamba Kampala, kati kuwamba Kampala kyokulala okusinga wano. So preacher moving. Era njagala bategeeza nti twagala okukozesa buli kikolwa ekiri mu mateeka, buli step eri mu mateeka na buli step ekkirizibwa ensi yonna okulaba nga tujjako nakyemalira ate nga kisoboka. Banamawulire abamu bankotinze bubi ne bagamba nti nagambe namwadde mwaka mulamba nga Museveni akufuga. Otateekanga nti bajja kufuba nnyo okukakanya abantu amukulembeze yagambye omwaka. My friend, tetusobola kugumiikiriza yadde omwezi. Tetusobola kugumiikiriza yadde omwezi ng'abaana b'abantu bali mu underground babatocalinga bafa gwe bajjayo gwe basuula mu mugga wetaddamu kulabika n'omulala tetugenda kubeera bagumiikiriza nga kyali wange Nubian talina musango ali kitalya nga Edi Mutwe ali kitalya talina musango n'abaana b'obuwala bali bajjanjaba bannaabwe tetugenda kukkiriza ate nga betwogera byonna biri mu mateeka. Yensonga lwaki bwe bajja ne bakola effujjo ne beetoloola wano era tujja kukozesa aga mateeka gennyini. Weewaawo be bali abalamuzi babateeka ku gunpoint naye Uganda eri part of the global village. Museveni tabatiisatiisa oyo yatya dda. Survival ye n'olwaleero sente zonna beewola neewole kati ejazewola gye twalinyegere bwe tuti nga tumulabisa. So don't fear. You have no reason to fear at all. Okay? Zebandibadde banzitadde naye batya. Yes, bamanyi ensi balaba ate bamanyi n'abantu babalaba. Njagala mumanye nti batya nze okujja mu bantu. Balooza abantu bagenda goberera nze nzekka. Kumba abantu bamanyi. Era namwe abakulembeze njagala mukimanyi ekyo mikwano gyange. So, njagala okubasaba. Mujewo kiri nti ababa bawangudde ate be baba bapoyesa abantu basobole okunyumira obuwanguzi obwo. My friend, temulina kyemwawangudde. Okuwangula okwannamaddala nga bw'obeera kansala ekitiibwa kyonna kikuweebwa 100%. N'emirimu gy'abantu osobola gikola 100%. Bagenda balwanisa. Bagenda kufuba okugezaako okukyusa narrative okulaga abantu nti balonda bubi. Oyo nonsense gwe badde nga bagamba abantu mwalonda bubi kati tujja bakolera ngudo. Tebalina buyinza, bannayuganda be balina obuyinza. Era bwe mubeera nga muli assertive, bwe mubeera nga muli confident, my friend, mugenda kwesa bannayuganda ekitiibwa. So njagala mukimanye ekyo nti abantu batulinamu essuubi lingi. Abantu batulinamu amaanyi mangi. Ate nga nkakasa ndi confident timusobola okutuukiriza essuubi abantu lye babalinamu. Mbasaba balina mbeera ku social media mbeera nga sibalaba naye nga mbalenge ki nga mbalengera nga ndaba mwatandise dda disamoni mwatandise dda okuwagana mwatandise dda okulobinga naye nga babadde kibano. Lwaki mugujubana olw'eminwe ng'enkota yammwe infact ng'olusuku lwammwe. So kiri very important mikwano gyange kuba n'abantu ababalonda babalaba. Temulina kubeera abapolitician ababulijjo. No. Mukiikirira generation mpya. Mukiikirira endowooza mpya. Ffe tuli banjawulo, bino si ebya bulijjo. Era n'abantu ababalonda babalonda kubanga bamanyi muli banjawulo. Kati eno chance, yeno opportunity, yeno challenge. Mwe okulaga enjawulo gye mulina mikwano gyange. Temuluzinga direction n'omulundi n'ogumu. Temuva ku mulamwa n'omulundi n'ogumu.
oba bye mbadde mwogera ebyabalondeseza nga mbadde mubyogera nga temulina kitiibwa nga bwe bakwata bajja kuba bakutte Masembe Jason Muyayi we Makindi kati baba bakutte kansala. Kati balina kye batugamba? Tebalina kye batugamba mikwano gyange. Abantu babataddeyo. Ababataddeyo be bano ba common people. Kati abasibwa abakubwa muli kumanyi g'abantu. Buli omu ku mmwe balo obululu bumeka bwafunye. Omanye amaloboozi ameka goyina okwogera. Omanye abantu bameka abakwesiga. Omanye abantu bameka abakwinamu essuubi. Njagala mukijjukira ekyo mikwano gyange buli wogenda okwebaka. Njagala omanye nti abantu abo tebakulonda kuba wasoma nnyo. Abantu abo tebakulonda kuba abawa ssente. Abantu abo tebakulonda kubanga ogenda bawonya abakubi b'emiggo. No! Abantu abo bakulonda kuba balina essuubi nti bwe beegatta bonna bonna ne beegattira mu ggwe ogenda kusitula amaanyi gaabwe ogongere kuba abalala tujjeko nakyemalira. So your mission je tuliko, it must be very clear to everybody. Very clear. Mazochi bagamba tibatulonza abantu. Mu mateeka bobera meya waliwo obuyinza bw'olina okuba nabwo. Bobera MP waliwo obuyinza bw'olina okuba nabwo. Naye mwena mukiraba. Oba bana bayikira basoose kukwata president gwe mwalonze ne bamusibire waka ne bateekawo n'abasirikale 140. Nze mbadde MP n'ekisanja kye bannonda tekinaba nakuggwako. Naye sobola wadde kwogera n'abantu abataano mu constituency yange. Honorable Zake Mwalabe oba muyisizza. So temweyibaala mwenna. Naye bwe tunajjako ono nakyemalira mugenda kunyumira obukulembeze. I think I've spoken so much Uganda, but I want to drive the point home. Nusfa, omanyende maso. Muluzungu oba. I'll also tell you that there's every effort to compromise you. Every effort. Either by dividing you or by outrightly compromising you. They will try to divide you according to political parties. Balabenga mulwanagana. Yes, enesonga kanjongereko nti mu Kampala I know that 41 out of 45 councillors are NUP. But again we have an FDC mayor. But he's our brother. Yes. He's a force of change. Yes. We should work closely together. Kubanga ne meya wa mwetukiriziganya naye nti mission yesoka ate enkulu yakujjako nakyemalira. So, abantu tebabasuubira okubalabanga mulwanagana. Of course babasuubira okubanga eddoboozi eriva mu bantu limubutuusa directly. Ne tebe expectinga kubanga mulwanira obuntu obutinitini. They are going to try to divide you even within NUP. I'm aware they're already moving a tribal narrative. They're trying to divide you according to your tribes. Oh, this one is a Muganda, this one is a Munyankole, this one is Anacholi, so they shouldn't work together. What kind of nonsense is that? That is for the Museveni generation, not the Kyagulanyi generation. This area is a cosmopolitan area. Yensonga lwaki tulina Banyeko, yensonga lwaki tulina Bakampulira, ng'ate tubagalira tubeesiga. Yensonga lwaki tulina ba Robert, tulina ba Muhammadi, tulina ba Kawalia Abubeka, tulina tulina amadini gonna, amawanga gonna, ebikula byonna. That is our representation as a generation. So don't fall prey to the Museveni tricks. Uyu yatidde, Museveni yatidde, bachali bange yatidde. So he's going to move everywhere to try and divide you. Don't lose track. We are removing Museveni and we shall succeed, I can guarantee. Let us stick together. Museveni nekino kachibagulire. Twamuwangudde mu Uganda yonna. Just mwabe Kampala n'ebitundu obw'ebyetoolodde wano. Abamu mwabadde bagezi nnyo musinga. Abalala mwataddewo ekibuli ky'amaanyi.
manyi nti wangi nnyo gye twawangudde ebusoga ebugisu kasese kabale ne walala. We won square, but they announced sometimes the third person or the second person. Why? Because they wanted to present this as a Buganda thing. Of course it is not. So don't fall prey to that. In a free and fair election, Museveni yamanya nti standing at any chance. Yensonga lwaki yalaba tumutwala n'agamba kati mwe mundeke mwe basekandi mundeke mwe bakibule musoke mundeke mwe mwekasoke nziba akange. But that should communicate to you, friends. It should communicate to you how powerful the people are. Muzijukize mikwano gyange nyongere jesibeko. Always as a leader remember why people voted for you. People did not vote for you, the individual. They voted for what you stand for. And that's why I was telling people that are giving me all those unwanted praises, that people don't support Kyagulanyi. You did not win because of Kyagulanyi. No. Sinze nabawanguza nedda ebirowoozo bye tuyimirirako nga nange benyimirirako be byatuwanguza. Omulama gwe tuyimirirako gwe gwatuwanguza. Mbeera kibagamba bulijjo tinange kenyini neva ku mulamu ogwo abantu baba tebakyali nange. Kitegeeza naawe bw'onova ku mulamu ogwo lwaki abantu bakulonze, abantu bajja kuba tebakyali naawe. Abantu batulonze olw'ebiruubirirwa, but most importantly abantu batulonze kubanga twagala kujjako nakyemalira. So never lose track of that, friends. Jagala kumaliriza ensonga eyo nga mbategeeza tife kye tukikirira is what we call a new Uganda. A new Uganda radio presenter nga Moshi gyagenda okuva. Comrade Sebufu n'obumanyirivu bwe nga gyagenda okuva. Akampulira n'obumanyirivu bwe gyanaava. Omuwala omuto, omukyalo omukulu, omusiraamu, omukatuliki, omunaddiini, fenna ne tukwatagana yeyo Uganda empya. Era eyo Uganda empya tugenze tugifuna mu biwagu naye tulina okumaliriza yonna nga tugifunye. So eyo Uganda empya gye twagala mikwano gyange. Finally, many people have been asking, and leaders as well, what next? Kiki ekiddako? Newankubadde mbadde nga ngamba abantu bonna nti bannange yemmwe pulaani y'abantu, pulaani yakujjako nakyemalira. Okay, kati ki ekiddako? Nja kutwala obudde nakyo nkimenyeemenyeemu. One, I've told you before and I'm saying it again, that we are going to use all, and please underline the word all in capital letters. We are going to use all non-violent and all legal ways to remove Museveni. Tugenda kozesa buli ngeri yonna eri mateeka ate nga si yakuyiwa musayi ey'okujjako nakyemalira Museveni. Benjogerako tetuluuta biroote. Tuzenga tubiraba mikwano gyange, tuzenga tubiraba. Twasooka bisomako edda enaku nga 2-3 eziise ab'Emisiri Egypt baadde bajaguza myaka 10 nga bajjeko nakyemalira. Aba Burkina Faso baadde bajaguza myaka nga 13. Naye abawane Sudan ku mulalo tebannaweza na mwaka nga bajjeko nakyemalira. Ekigiza byenjogerako biri mu present day. Sibya jo, sibya ncha, bya leero. Era naffe Museveni tugenda mujjako. Kubanga abantu bali wamu naffe, abantu bayimiridde naffe, naye si bantu bokka. Amateeka gayimiridde naffe, ne Katonda ayimiridde naffe. And most importantly, he has no legitimacy. So our mission is to use all legal and non-violent ways to remove this dictatorship. Legal meaning number 1. Yali yakwesimbawo. Netwesimbawo kyamikisa mulungi nnyo nti bwe twesimbawo twalwaninga a clean campaign. Newankubadde campaign eyo yali ejjudde ettemu, ng'ejjudde obumenyi bw'amateeka, buli kimu kiri documented.
buli kimu kiri documented. Ensi yonna yonna yakirabanga ngiraba mwami Museveni nga bamenya amateeka ne bajjako intaneti naye mwami Abakama n'atandika nga bamubulira buulizi kakati nangirira ndi Museveni awangudde ne zino banatugwamu zikendezeeko kati zongezeeko kati zikendezeeko basooka kulangirira awangudde ne balyoka batandika okubala obululu. So mikwano gyaffe bangi wano mu Uganda n'okwetoloola eggwanga. Many friends here in Uganda and all over the world have been asking whether or not we shall go to court. I'll tell you, friends, that there have been two schools of thought. One side of thought was suggesting that going to court is a wastage of time. Why? Because they know that General Museveni is the one that appoints the entire bench in the court, in the Supreme Court of Uganda. And they've learned from the recent history, 2011 and 2016, in the petitions by Dr. Besigye and Amama Mbabazi. And indeed, it was noted by the former Chief Justice of Uganda, Professor Kanyamba. He said it was clear that they had to annul the election. But again, they were intimidated by the military. So people are thinking that it's a waste of time going to court. In any case, it would give another stamp of legitimacy to the dictatorship. But again, there's another school of thought that says, wait, this is an absolute dictatorship. And it's the same dictator that appointed Mr. Byabakama, who you knew was used against Dr. Besigye to implicate him for rape. Who you knew right from the beginning that he was against NUP, castigating us for using grade and appearing outrightly biased. He is the same person that blocked me from campaigning. He is the same person that has been clearly paying allegiance to the regime. He had to go to General Museveni to seek permission to carry out what they call is not in Byabakama's hands. We wanted to. Batubuziza banaffe wano mu Uganda nebweru wa Uganda oba tunagenda mu kooti. Wawaddewo ebirozo bya mirundi ebiri ng'abantu abamu bagamba nti ogenda mu kooti okuwabira Museveni okubba obululu kyakumala budde kubanga Museveni yalonda abalamuzi bonna tunulira abalamuzi Owiny Dollo abadde MP wa NRM babadde ba minisita la Faith Monda n'abalala bonna kakati bwotwalira omusango ate bagutyemule bagusale bagambe Museveni yabbye obululu era nga bamanyi tekooti eyo bw'otunula omusango gwa 2011 ne 2016 gwa Dr. Besigye n'Amama Mbabazi nga balabira ddala ekooti enkulu eya Uganda esala by'amatankani kubanga abalamuzi Museveni abalonda era nga ne yaliko saabalamuzi w'eggwanga Professor Kanyamba yatwandikako mu kitabo kye njagala opako nga mukisome bakiyita The Joys and Pleasures of Being Who You Are. Yagamba nti abalamuzi bonna baatula ne basalawo nti mubutuufu okulonda okwo kwalina okusazibwamu naye batisibwa amagye era ogenda okeera ku makya nga banne be basazeewo okulonda kusazibwemu nga beekyusiza era ne bigenda bwe bityo. Kale no nga bagamba tugenda mu kooti kubanga tukuyamba Mwami Museveni aveeyo agambe kati Bobi Wine twamwangula n'agenda ne mu kooti naye ne tumuwangula katuliwo mu butuufu. Naye ate abalala ne bagamba nedda tumanyi nti kati lino eggwanga lya bannakyemalira. Museveni yawamba eggwanga n'awamba n'ebitongole bya gavumenti byonna. Naye era ng'obubaka bwe nabawanga nga tumanyi ti Mwami Byabakama oyo gwe bakozesa yali prosecutor mu musango gwe basibirako Dr. Besigye nga bamuwayiriza okukwata omukazi. Yali Mwami Byabakama mugende musome ebyafaayo byaffe. Naye kati ne bamusitula ne bamuteeka wano nga yasalawo ani awangudde okulonda. Era mwamulaba Mwami Byabakama nga gyagamba temulina kukozesa langi ya redi kubanga langi y'abantu balala. Yali Mwami Byabakama eyakwata ekkubo of course mu bumenyi bw'amateeka n'agenda n'abuza candidate omu nga yagalamu olukusa ateketeke kye bayita scientific election. Yali Mwami Byabakama yatukolokota nti tumenya amateeka ga COVID n'ayita bakandidate bonna naye nga tayise Museveni.
yali mwami byabakama mu bumenyi bw'amateeka n'agamba nze kati ŋŋaaniddwa okukola campaign mu district ezaali zeetooloddewo. Yali mwami byabakama eyayawukana kwate gwe twali tuvumirira ennyo, mwami Kasujja. Si Kigundu, yali Kasujja yakeera ku makya n'agamba nti amagye bwe gaba tegavudde mu kulonda ngenda kwongerayo ngenda kusazaamu okulonda kuno. Yali omugenzi Azizi Kasujja. Naye mwami byabakama n'alabira ddala nga amagye gawambye okulonda n'asirika kyokka nga mulamuzi. So bwe twagenda mu kulonda nga mwami byabakama ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda, era abantu abalina endowooza eyo ne bagamba twagenda mu kulonda nga byabakama yakola ki? Yakuli akakiiko k'ebyokulonda. Naye ng'obwesige bwaffe tuli mu Bannayuganda era abalonze overwhelmingire wadde mwami byabakama yakoze ebyakoze ngakozesebwa mwami Museveni kitwa akivinze tika tewakyali akyalina kubuusabuusa. N'olw'ensonga eyo nga bo bagamba nti kikulu nnyo kubanga tulina evidence etayinaayina twasobola okuŋŋaanya declaration forms ezikunukkiriza 3,000 ekitabangawo mu Uganda. Tebamanyi ngeri gye twakikola ekyo sijja kibabuulira. Mosh we tell them say a Robert of style that ne tuzikuŋŋaanya ne tulina evidence bangi mwese mugiraba ku social media ng'abasirikale batikinga obululu ne babuteeka mu box, ng'abapoliisi batikinga obululu ne babusa mu box n'ebirala bingi nnyo. So nga bagamba nti engeri gye tulina overwhelming evidence eyo kikulu ne tutatula butuuzi nayo tugiteeke mu maaso g'abalamuzi. Newankubadde tumanyi nti Museveni abawa emirimu, newankubadde waliwo okukkiriza nti nno bali already compromise, tubatalenginge nga bo bagamba nti tusobola okufuna ebintu bibiri, either abalamuzi ne basala amazima ne bagamba okulonda kuno kusazibwemu nga bwekyakolebwa Kenya ne Malawi, oba ne tubalabisa ensi yonna nebalaba. So njagala bategeeza mikwano gyange titukyakubaganya ebirowoozo ne bakulembeze bannange n'abantu ab'enjawulo, era nga nja kuvaayo mbategeeze ekinaaba kisaliddwawo ku nsonga eyo. Naye njagadde nnyo mu ki understanding ate nammwe mu kimenyeremenyere abantu bwe batyo. Njagala nnyo ensi yaffe tutambulire wamu nga omuntu wa bulijjo ategeera what exactly is happening. Abantu baleme kubeera disconnected ku ngeri gye bakulemberwa nga bamanyi buli ekigenda mu maaso kubeera ensi yaabwe. So let them be the bosses. Ensonga ey'okubiri mikwano gyange, ebyo byonna nga bikyakolebwa njagadde mumanye nti mmwe abantu babalonze. Tekibeetagisa genda mu kugamba nti nnize kulayira nnize kola ki. Njagala basindika mutandikirewo bassebo ne bannyabo okugenda okuorganizinga abantu bammwe. What are you organizing your people for? I want you to organize your people for moral, constitutional, legal and non-violent civil resistance against the Museveni dictatorship. Kuba muli bakulembeze omulama mugumanyi, njagala tuteeketeeka abantu baffe buli omu mu constituency ye afuuke nga ggwe, because the duty of a leader is to multiply your thoughts and your abilities into your people, into the people you're leading. So mugende mwekolemu omulimu ogwo, temutiitiira. Abantu betutya tebatutya emirundi 10 okusinga bwe tubatya. So abantu baffe mubateeketeeke mubeere bakulembeze, torelaxinga burelaxinzi wabula connectinga ne banno ne bwe batomanyi kyakola. Let us keep together, let us be a team. Buli omu abeere ng'ayiga ku munne, ky'omanyi kiyigiriza omulala, ky'otomanyi kibuuze ku munno. Let us be a family, let us be one big family, friends. We can do that. Tuli wa mukisa ndi ku generation eno tokyasobola tu identifyingira ku ddiini oba ku ggwanga oba ku kikula. So it is very important for us to connect. Njagala okusembayo nga mbagamba mikwano gyange tize simanyi oba nzikiririza nnyo mu byendaba, naye nze ndi confident nti very soon Museveni agenda kuba nga tufuma bunfume. Very soon Museveni will fall. Very soon. Era nze mbadde wano nga mwogera nze nga kuba kafaananyi ndi mu kulowooza ku alternative government. Nyanza okubeera minisita. Nze bye ndowooza.
I'm thinking about a new Uganda. I'm thinking about a new alternative government. Era na meye mentality jenjagala mve wano nayo. Njagala mwerabe nga muli mu government kuba muli government bino si bya kusaaga bwe twali abatutu abirotanga ko bulosi nti geto government katuli Uganda ne government. Era temwe tunulira nga ba opposition no aba opposition balina kuba Museveni n'aba NRM ne banne. When you are government, the people of Uganda voted you into power. And the people of Uganda will assert their voices very soon. Oh, my Museveni. So, njagala pasa ba mikwano jange. Mutwalo obudde. One, mwetundenga bali mu government. But two, mwetundenga a very serious government, a very productive government, a very helpful government, a very connected government to the people. One, muwininge more of the people's trust. Nga si kumanya umanya bizibu byabwe na kubyogerako n'engeri gye tusobola okubigonjoolamu. Era ekyo kijja kujja nga mukwataganye wamu. Mutwale obudde muyige manyi many of us are learning on the job. So mutwale obudde muyige okwagala okuyiga tekitegeeza butamanya. Kitegeeza nti omanyi oyagala okweyongerako. Otegerera omuntu omugezi kwe kwagala kwe okwongera okuyiga. Take time and read. Just reading the Constitution alone and understanding it is a very small book. Njagala batasina mwena. Go read the Constitution of the Republic of Uganda. Ojja kubayo ate ng'owanise n'ebbango nga Constitution engetuwa obuyinza bungi nnyo. And then take time to read as much as possible. Read those papers that you get in council. Understand the governance. Kuba mutandise kati naye nze mbalaba wano we muli simwe mulina okukoma. Banange muli suubiri abantu. So mutwale obudde mu understanding ate nawe kyoyize genda okibreakingire down abaana. Twaha kyoyize genda okibreakingire down abaana bakimanye. That is the best way for us to transform this country called Uganda. Museveni mutandika mulabira mu past tense. Fetunule government egenda okuddako mwenga abakulembeze. Kuba Museveni agenda gwa ate mu bangi itali lya wala naye bannayuganda balina okubeera nga balina government egenda okubakulembera nga tulina optional policies, nga tulina optional alternatives, and that is you, friends, ladies and gentlemen. Banayesanyuse nnyo okufuna omukisa ogwogerako nammwe. Njagala kusembyayo kyenatandise nakyo ekyokubayozaayoza olw'obuwanguzi, ekyokubajjukiza nti tebinnaba kuggwa, ekyokubajjukiza nti tuli bakozi b'abantu, muli bakozi b'abantu.